Enkuraiva nyono mundeke tujja kwogera naye sisobola kuva mu maaso go nga sirina mulimu. Onswazizza ebbanga ddene nnyo era mpulya mu mutima ntunulira bajja ono nentunulira abantu abali wano mpulya nga mutuufu saagala nakusonyiwa owulira mpulira ekintu ono yasaala musonyiwa kuba nakedde kusupendinga buuza oyo omusirikale wange kedde ku kooti nenvaayo negenda kusaideri quarters nenvaayo nagambye sina mulimu gwonna gwe ngenda kukola era nabaganye nobawo interview mpaka nga wisdom kaye ali munda ate nga omulese wano nga tombuulidde oli munafuusinamuleeta wano wasi papa yakozeeki yamulese zitubadde mu bizinesi zaffe zitukola endala ezitali za showbiz kakati lwasa tusabusabikaye musonyiwe oli muzadde oyigambe olina abaana musonyiwe tagenda kuddamu kwogerako tagenda kuddamu mwakola ebibye saagala addemu kunjogerako kaye owulidde era ngenda okukola nga kayazzemu okunjogerako kuba ne mundeke era sibiddamu nange nemawulire nze ntuziza lwasa wano nebasipaka kaye baddamu okuleberako ngazzemu okuleberako lwasa badde saagala addemu kunjogerako kigambo kyonna tandabanga nekirungi saagala talina kyoyagala saagala kirungi saagala bibi njagala abeere nga atandabangako omulimu teri Mzee ate omulimu tompadde mzee kati okola nga mukulusi papa we yagambye nsaba onzikirize mzee ngenda kutandika okukola nga mukulusi papa yangambye ate ngaayiba nyono ajja kundirectinga gwe tofaayo era bwaddamu okola ekintu kyona kirala kyona mu kamera ekyokola nga kyoyagala kaye awanise emikono akusoma mulungi mzee amina nedda sebu nedda abaganda bagamba mzee wampala mudde nnyo nenseka nengawane katonda ngozijeko n'omulimu bannamawulire njagala okubeebaza era kino kiwa ekyokuyiga babloga mwenna abali eyo because nze ekiro nzirade sibayi mukulu lwasa nti akola live nga ne page aga katonda mugulu nga katonda ndaba sigifollowinga ngako bajjira naye nasuze ntudde onankubira kino njagala okubaza anko bajjo mukulu sipapa mukulu Emma n'abalala abagala okujja wano kubanga ekyo kiraga obuvunanyizibwa kiraga nti nowaliwo abakwagala kubanga waliwo abantu nze Kampala abampita mbutuufu n'otokola ki n'otonyooma njagala okubaza mukulu sipapa era batugambye nti no mukulu lwasa ali wano balagiridde wano awo kino kiko kyabasereba kati netujja so njagala okwebaza mwena abantu abajagala bane tebanakunkwata abamu bagambye nti nokubuzidde omukola kino nga no mukulu lwasa namunoonya dda so nze kyemmanyi ngenda kunoonya mukulu Ivan Mulindwa nze mmanyi muzeeyo yasonyiwa wenanoonya mukulu Ivan Mulindwa ekintu tukiteeke waggulu mukulu Ivan Mulindwa mukulu lwasa tasobola kugana kumpa mulimu mwesirikire kayo bajja wekweseewa laba ono omwana gwomanyi gye tubadde nasize wange waka wuno nga tuli ku bintu birala nnyo kyekyo ate kati wekweke mukulu lwasa kati wizidde omunyina kunoonyezebwanga basefu si babitibwe bito naawe nga wobimanyi kano kasonga katono nnyo owulira otya okubanga bakusonyiwa olunaku olwali bigambo bajja oyogera no wuliriza owulira otya mwami Kayi atirabayo kati olabe eggwanga nga wetugenda sikulwana tesobola kunyooma sisobola kunyooma mukulu Emma sisobola kunyooma mukulu Emma sisobola kunyooma sipapa sisobola kunyooma mukulu Bajjo n'abalabe kino lwasa tuli mu cooperative yenu fena tuli bapromota kaye mutabanyi wange ekyokubiri okwesiba sisi ekikulu lwasa talina kyayagasa kaye lwasa ekimuluma disrespect gyebamukola mu maaso g'abaana be nga ndaba omusango mwangu nnyo kati saazolala kukiri baganda baffe bakeizi eyabasibe yejusala kiyabasibe twakyasobola kuva obulumi bwe bayitamu yakikozesa busuulu kati ebiseera ebisinga bajja mulina okuyiga ku bantu basatu ebintu bino bajja Museveni ne Bobi Wine tusonyiwa mangu ate twerabira mangu tumuvinga forward easily kati lwasa is a businessman ate mukumalira ku Kayubu ndi tavanikike imile business imile ebintu ebitali mu makubi atagera kufunamu kwana wasaba kayakawombe abagenda kadyawo okitegera bulungi kati nze ndabyenga nze nkikoze ku lwa industry nakulabanga tutubaamu n'omutima gwo Basseruganda ndi siuli akusula ina muntu ala ku board court si solution guba mutima go sawa zino lwasa
so lwasa sawa zino abanye tasonye kayi mutima kiba kibi lwasa okumusonyiwa mutima kyekikulu ne basigazo baseruganda ne basigalanga bakolagana ne batambuza Uganda negenda maswa tuli mu budde bwa coronavirus abantu bava ku ebisitole bitabazimba abantu abala ba TV zino bagala kulabanga mwana wadda kusomero bagala kulabanga bafuna wa boda boda bafuna amafuta gapiki bakoye ebintu bino nti badde bamusibye lwasa bamukoze eki tukuze Uganda yaffe nga tuva mu bino ebintu by'obutalo obwekyana ekito kwa be mu piva ino kole bino mujino kitukola nebe mpite batuyange banabya ofuzi tebatuyange katulina kweyambanga ffe bana Uganda okulaba nga tufula ensi yaffe twagala embeere olina kibuuzo ekirala Chairman. biwaddeyo Twagenze okulaba akawungezi k'eggulu ekiro kyonna nga wavuddeyo mubyatwala kaye mugundi kooti ebintu byazzayogera sigenze obeera saawa ezi ate nga omusonyiye nabadde serious era bye nakoze nabikoze infact ngenda kukubira baloya bange babistopinge malega muleka kuba ekyokusooka ono chairman wange mukkiririzaamu ate yampise wano lwakuba ensobi gye yakoze n'ayita Mikayi So njagala oyongere okukubira abana Uganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omuna Uganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwe njogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 078922
4230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 34 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba whatsapp oba ki oba ojja tutuukako tukwasaganye bulungi.